mwena ddala ba traffic wali batali serious nemu bamanyi okubuukira abaana ba boda babayiddemu akasente baba no wa boda mukwagala okwewala olusi motoka piki n'agiba mu motoka kati obusajja obwa traffic mu district obwa wansi ba boda olina okubuuza ku musirikale bulunaku 12 luddawa genda okweseeko oluwuka Kyanvuma road Buwenge Kyanvuma road buli lunaku olina okubuuza ku afande naawe gundi awo kwentisi kyaliwo awo ng'oyingire na bitende from Kaliro naye abo afande Male yangamba yabatereeza nawe kyaliwo nga maleta nagenda Kaliro nga DPC nga kibeerawo awo nti woba osala okuva enabitende okuyingira wali Kaliro nga busajja bubeera awo ku rail awo ku traffic anti kati biri okubuuza ku musirikale omubuuzaamuko simanyi kumubuuza eyo style gye bali babuuzaamu paka Nathan Male we yajja nga DPC n'agamba zinembe zino kerere nyingi simanyi oba kyaggwerawo ddala naye nasembayo tegeera nayitawo ko nga njaga kulaba navuga emotoka nempitawo nentandika ogenda mpola njaga kulaba ababoda banabuuza okubuuza tebakyabu naye wali edda baali babuuza kuba nali mbiraba baali babuuza 12 buuzaamuko afande oli bulungi nga kyateeka gamba afande ava wazimbye ne gorofa kimu 10 kuza boda kati awongo vudde waliwo kibayita community oriented yes nga enkolagana ya police n'abantu mulina okubeera mu bantu ne mukolagana n'abantu si temulina kubeera bakitalo nnyo ennaku zino tubatya munnange kubanga kakati omuntu agenda n'agamba labayo kankwe ekyokulabirako waliwo wano obumenyi bw'amateeka obutera okubeera wano mu Jjinja ne Busoga naye police nega nti egenda kola ebikwekweto wali ogendedde nti ate ebikwekweto ebyo police egenda obikola kati njagala kubuuza ekibuuzo kuba ku mulundi guli nakibuuzaako ne kindeetera ebizibu kibuuze nze ani abaguliza ku bamenyi b'amateeka nti tugenda kukola ebikwekweto musoke wabaddewo allegation nti waliyo abamanyi b'amateeka abali serial oba serial crime criminals nga kwegamba oli ku police alinga mukozi waayo naye nga buli wiiki bamusuubira omukwata oba buli mwezi abo gye bali notorious naye ate nja kwebaza asajja nga bafande mubi kino kyo bakikoleddeko ddala era mubi atuwa updates ogola James mubi akola wati n'ateeka update n'agamba aliyo no abadde eyita owakabi webuge tumukutte bugembe ono abadde mwebafubira tumukutte kuba njagala nnyo poliisi mwami mubi ne banno ndowooza bajja kitunulira ensonga nti mujje ku bantu mutuukeko mu bantu mubasomese ekyo poliisi tennaba kikola bulungi naye ekyo kyogambye era kyogambye nti ani abuulirako abantu abo by the way tuyinza okunenya poliisi naye ebyo biringa ne mu kampani muno tukola obiraba bibeera mu temunakulanga Christmas promotion mukyali mu recording studio ogenda otuuka oli mubanga akubuuza banaye mwe temujja tuwa akalango tekanagenda kumpewo abantu babeerayo buli mu kitongole nga bo bamansuka tebalindako ekintu kitamu mubeera mu boardroom meeting resolution ze mwateeseza tezinatuuka wansi ogenda okulaba nga gundi nga asikali yakubuuza abankubira nkyali kumpewo musoke mu ndege mpulidde bakama baffe bagambye ABCD n'ogamba byatuuse ddi mubadde mu boardroom meeting so abo abantu babeera bambi tonenya poliisi yonna waliyo poliisi nga bo bakola ekituufu naye waliyo era abo nga boolaba nti neobeera mu kitongole kyonna muteeseza temunakujjula oli n'agenda n'agamba naye manya ekiriwo lunaku lwa pate nga 21 kazi ani adumira poliisi ya region Wamala region Wamala I'm forgetting the name mubi alikuweerezeko baba kwali naye anti begendereze nnyo Wamala weewaawo atwala wanewa it is Chira region not Wamala region Chira wano RP wano waffe nti batunulire nnyo nga tonnabakwata bantu kati olwonkizaayo ku mpisa nti basajja bamwe bano musooke mu batendeke okwogera n'abantu omuntu bw'alaba poliisi nga tagenda kudduka nziruke nti basajja banzise asigalawo naga bwe bajja ngenda bannyonnyola kye mbadde nkola oba lwaki ntambudde ku saa zino for example nze olumu ntambula
ntera okukomawo olumu wali olwengenda e Kampala eyo oluusi ne binkwata ntera okuyingira mu jjinja ssaawa 8 gwa kiro oba kitegeera naye nga singa nti siddaani oyinza okusanga waliwo n'abalala abalinga nze abatambula ku ssaawa ezo ate oluusi ne bafundikira nga bakoze ki bayingidde munda nga gye basuze nti poliisi sooka osisinkana omuntu oyo gw'olabye omuntu bw'akulaba aleme kwekanga fine akimanyi oli w'amateeka naye olw'okuba naye si mumenyi w'amateeka kuba tewali teeka ligaana muntu kutambula kiro teririwo tugende ku kya nationalistic okuba nti by the way ky'okutambula ekiro baali bambuuzizaako emirundi mingi nga nva mu Sunday pano ambuuza ova ndimbuuza enva kola sebo yes nti tewali teeka ligaana muntu kutambula kiro lwakuba nti ebikolobero by'ekiro bingi kati oba olina okwetegereza actually poliisi tubakkiriza mutwaze ogambe sebo kati ovaawa nva kola oyinza okugamba omusajja omucekinga alina ekiso mutukole ekyo mukikole kiryoke that is very okay nebyalina muba mwagala naye mubikebe waliyo abategese bino ekintu kyammwe sagala kukyogerako lwakuba abamu ate batandika okwaza ate bakusokolamu n'ensimbi poliisi waliyo kye bakoze ekyabadde ekirungi mu bintu byammwe ebyo nze sibigendamu bino sigenda kubyogera naye pulaani yabadde bweti buli afuluma teeka leeta amasimu go gajiyo ogamba teekamu password yo gulawo simu yo oba tosobola kugigulawo tebayiyo gireete wano bakuteyo mmeka era nga oba tomanyi kugigula ng'ogiteeka tugenda funa ripooti akakakodi ate nga kakoze nnyo oba tosobola gigula ogireke wano soba ogireka nga bagamba buli abuliddwako simu keberaago oba osogigula yo so kakoze nnyo era osoma namba zo ne bakola ki ne bagezaako okubako byonna ne batekinga precautions awo poliisi mufunye etiiki ekyo kati ekya nationalistic so yatukyesonyiwe olw'ensonga zengenda okunyumiza nga tumaliriza okukola poliisi erina okuba nga terinawo yeekubira wonna ekyo tukireke mu byobufuzi tukireke patriotic mwoyo gwa ggwanga erumirirwa eyagala ggwanga lyayo lwaki otuuka okuyimiriza ambulance naye namba 4 ekwatagana namba 5 of course zonna nationalistic ne patriotic byekuusa nti woba teweekubira ensi oba ogyagala so kati ebibiri ebyo kati nabyo tugenda okubibuuka